Muhoozi Kainerugaba ekintu kimugezzeeko bw'atyo ne yeetondera kitaawe omuto Salimu Ssale. Ate obuwanguzi bwa Nalukoola obwasaziddwamu Kawempe North, NUP bwetyo etegeezezza nga bwegenda okujulira mu kkooti, so ng'ate yo Electoral Commission emaze okukakasa nti kkooti bye yasaze byebyo bituufu nnyo, bo tebagenda kujulira. Nalukoola ayanukudde gy'ali kuhijja Emeka. Ate munnange abakugu batubuulidde butya Nalukoola bw'ayinza okwewala akalulu kano okubeera nga kaddibwamu. Batubuulidde ekibalo era byonna ngenda kuba munnange bikutuusaako wano ku Uganda at large. Bobi Wine ayanukudde era n'alabula General Museveni bubi nnyo. Naye nga sinnaba kubanga munnange ngenda mu maaso mujjukire nabagambako lumu nti Museveni okulemererwa waakiri ayonoona. Okulemererwa waakiri ayonoona. Kakati munnange mu biti ebyo oba mu layini ezo eya Muhoozi okwetonda ne akalulu ka Nalukoola okusazibwamu byonna teweerabira mu byonna bye ngenda okugamba. Museveni okulemererwa waakiri ayonoona. Nkulamusizzaako nate gwe we nampuliriza wano ku Uganda atalagi kwesesa mbeerayo nnyo lunaku lwaleero lwa kiyungubiro kubanga twafiiriddwa. Waliwo tatanga omuto eyafudde tatanga omuto ate era yantuuma n'erinnya by the way, erinnya lyange yali ntuuma kale tuba tufaanaganya erinnya ery'eddiini. Kale munnaye ekitalo nnyo nti yafudde, tugenda kumuziika ekafumu awo empiju oyitira kalagala bwotyo. Okay, teweerabira munnange aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjani ku kyakya awo kwayagala apartments omuli buli kimu. Jangu opangisa olunaku, nnaku 2, wiiki, mwezi, myezi, kasootuke kajjansi ennamulando oba kitende buuza Ejjani ku kyaki, then Hillside View Apartments. Wi-Fi weeri, amasannyalaze tegavaako, ate nga ne transport kuno nawooli okumpimpi naddala nga ova ku airport naye waali. Ate nga munnange aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina amataala, balina water pumps, balina CCTV cameras, balina water heaters, byonna bikozesa solar. Aba Maintenance Palace era nabo bakubireko. Timo Property Consultants Limited bano beva kafulu kati mu ttaka wano. Bakuguza ettaka bakugulako ettaka nga tekulinda oliido. Balina construction company muganda wange we just genda bugenzi wonna woosanze ogambe nti Timo Property Consultants ku mutimbagano ojja kuba obwotabuliro era ojja kulaba emirimu gyabwe beba Timo Property Consultants Limited. Okukosa ne Dr. Walinyo wali munnange ye alina confidence mukujjanjaba endwadde ez'enjawulo kubanga yakola research n'amunoza. Ono nno Dr. munnange nti mulangidde akabanga era bafunyeemu oyinza okwesanga owekiseera kiyinza okutuuka n'emagasi kyamulanga namulanga kubanga already abantu ndowooza abalina obwetaavu already bo bamukozesezza era basobola okugamba abalala. Yes, kubanga ekyo nakikola nga bonus wano ku Uganda at large kubanga saagala abantu tugende mu Uganda ate ennunule nga tulina ebirwadde wakatuuka mu Uganda ennunule ng'ofa. Tekisoboka. Kakati munnange nkutegeezezza ne nkugamba nti mbadde nga nkugamba ebbanga lyonna nti Museveni okulemerera waakiri ayonoona. Kati ebiriwo essaawa eno oyinza okugamba nti tabirinaako kakwati mumuteekamu buli kimu, naye njagala okubuulira muganda wange bwe tuba twogera ku nsonga ezimu oyinza okugamba nti katugeze akaze kafiira ku mugumba, ezimu ku ngero zaffe wano zitutera okubeera nga tutambulirako ne bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo, okitegeera n'ebintu ebirala bingi nnyo by'osobola okubeera nga bannange ogereesezaako n'otegeera nti situation eno eriwo ddala yava mu kino temaze gagwawo bugwe. Kakati tutandikira ku Muhoozi Kainerugaba tumumanyi bulungi nnyo nti ono essaawa eno baamukwasa obuyinza bwonna era kyayagala oba kyasanze kyayogera. General Salimu Ssale
mu kwanukula nga abakungu okuva mu European Union bagenzeeyo wali eggulu okumusisinkana mu bigambo biwawuliramu kwegamba okwetamwa kitegeeza nti abadde nga gyamulabula oba oliawo kati ne mu kwetonda kwa Muhoozi kugambye nti Muhoozi yeetonze olaba nti alinga agamba kitegeeza abadde nga ngamba kino yakiŋŋamba nakyo n'akiŋŋamba kitegeeza sirinaawo kyenyinza kwewolereza gy'ali kuba yandabula dda era ne yeetonda so nga ate ababadde banenya abakungu bano gende wasali musale nga babagamba bakirabanga ekyobunafu abamu bagambye nti babadde basaanye bagende kubanga Gen. Museveni mumanyi ye tagamba ku baana be ye kugamba ekintu kyekyo kubanga ye bw'atyo bwakyagala era bw'atyo bwe yamunakyalinga bw'atyo bwamuleese bwe yamubuulirira bw'atyo kubanga ye yatukakasa nti yazaala mwana we kuwoolera kufa kwe nti bonna abamulima empindu ku mugongo oba abaali bamukozeeko ekikyamu Museveni baatayagala bonna Muhoozi yalina okuwoolera okitegeera era ekyo kyayongera okubeera nga kyeyoleka nti takola nsobi mu maaso ga Museveni kuba yamuwolereza nako n'agamba nti kale newakubadde ayogera ebitajja naye mu njogera ye olabamu omutima ogwagala ensi ye era bwe yamanyiira bannakenya Museveni yeetonda bwetonze ekyaddako kumukuza bukuza mufuula genero kakati ekyo ne kiraga nti kirabika waliwo obwannantagambwako already obuzimbiddwa taata bw'atadde mu mwana era ng'omwana kyekyo kyaportrayinga kifo kye tulaba era ekifaananyi kyonna kye tulaba mu Muhoozi kitegeeza nti reflection ya Museveni kwe tulaba kubanga wati bwamuzimbye yamuzaala kuwoolera era n'atukakasa nti taata yaŋŋamba nti ejje lyaffe nefuula killing machine njagala kutta abantu abalinga ba anko wange Kagame obungi njagala musingu kutta abantu njagala kugamba olaba ebintu ebifaanaganako bwe bityo eby'omutima omubi omutemu kubanga Uganda ogiteeka mu lutalo 1981 paka 1986 nze nyinza okugamba nti omuntu yakola ekintu ekyo yajja nga ye afa kimu kugenda mu ntebe nga awaddeyo obulamu bwa bannayuganda kati nga ashugakotinze ensonga ze lwaki Uganda agitadde mu lutalo n'obulimba era bo bennyini bwe baali nabo mu kasaka be baatugamba nti kituufu omusajja yatukola ki yatusiba katambaala ku maaso kitegeeza nti omutima ogwo omuntu ga nti kaŋŋende ate nga ne mu lutalo mwennyini baatukakasa nti battanga abantu nga bagala ovumaganya amagye g'obote ne bajja ne batta abantu ate abantu aba bakwekanga kati oyo omuntu aba mutemu ate aba muntu mubi era aba talina kyafa ku nsi yo ye talina kyatunuulidde okuleka ye yekka bw'ati okubeera ng'ayitawo byebigambo byenyinza okubeera nga nkozesa nga nkunnyonnyola bw'oba ojjukira kye natandise nazo okugamba nti omuntu omu okulemera oba kirakola kyo wakiri ayonoona kakati munnange Muhoozi okubeera nti nno bw'atyo yasuwaganye oba yafuulize out n'Abajamani kino nno munnange kimuviiriddeko ate akabasa era okumagamaga bw'ati Kabugezi n'ajja n'akitegeera nti byenkola tebiriiyo anti bagamba munnange embuulirire tefa yonna kati ono kitegeeza nti aba mbuuliridde yambuulirira omanyi kwegamba njagala okukakasa nti sali musale nze bwe mba mutunuulira ne Gen. Museveni newankubadde beerinako oluganda naye ate abantu ababiri bano bayinza okuba ab'enjawulo ebiseera ebisinga obungi ebigambo bya sale bitono era n'enkola gy'akolamu ebintu by'endala era ebigambo bye yayogedde wabiwulidde nga kirabika birala nnyo awo so nga ate kati bwe babadde basindiseeyo Andrew Mwenda okuwolereza kuba yatuuse 40 minutes nga meeting baatudde dda ba envoys ne sale ne protocol n'abalala kakati awo naye we yayingiridde mu meeting n'atandikirawo kola ki okwogera ne bamuweerawo levo naye ate nga sali musale yabadde akkaanya bulungi nnyo n'abaana be babadde boogera era n'ayogera bye yayogedde ne bigenda ku record kakati nekirabika nti wabadde omuwuzi w'omunyama nga ye Andrew Mwenda era bwe basinze okuwudiisa Muhoozi kubanga jjukira Muhoozi kennyini digestion ye eriko obuzibu kakati ate ba Andrew Mwenda bagezigezi bwe batyo kubanga bo
opportunists bakitegera kati wano takwatawo nga bamukola bamugatta wano tagirawo nga bagatta at the end of the day bamaliriza ensawo zaabwe ensanyufu. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo avuddeyo ne yeetonda mu lwatu nga yeetondera anko we Salimu Ssale. Kati kino era nakyo kiriko ebibuuzo nti yeetondedde Salimu Ssale anko we oba yeetonze nga bw'oneetonda. Omuntu eyeetonda kitegeeza nti ebiseera ebisinga obungi ekyakireetinga ku Katonda we. Omuntu eyeetonda waliwo omuntu okwetondera abantu mwali mubaddeko n'abantu nayeetonda kati n'otegeera nti omuntu ono laka teyeetonze. Kati bw'oba nga amukalubiriza muti gwe kakasa weetonze kati nkwetondedde naawe kati nkwetondedde oyagala nkole ntya, kitegeeza nti omuntu oyo teyeetonze, yabadde ayagala awo just ka temporary relief naye nga teyeetonze. Ekituufu kiri nti kati wano essaawa eno Muhoozi yeetondedde anko we Salimu Ssale naye ng'ekituufu yeetonze nga yeetondera anko we oba yeetonze mu maaso g'abantu, kubanga ye nga bwe tukimanyi nti Juzi Mao yagamba nti Muhoozi ne style eya larger than life what we are describing bagamba yensi yagimalayo alaba yagimalayo era nsuubira okuba nga abantu abalala bonna abalaba bali wansi nnyo kubanga ye yakolera mu State House ya ssente tamanyi bwina bezajja bwe bityo. Kakati bano akimanyi bulungi nnyo nti oba oli awo somehow somewhere nti singa abanyizizza kiyinza okuleetawo obuzibu, yensonga lwaki yeetonze. Naye mu butakumalira nnyo biseera kubanga nina okugenda okunyonyola akalulu ke Kawempe North kooti ke yasazeewo kaddibwemu n'abakugu butya bwe bakakasizza nti Nalukoola asobola okwavoidinga akalulu ako oba okuziyiza akalulu ako okubeera nga kaddibwamu kubanga obudde bukoze eki buweddeyo. Kakati munnange ekyagenda kukikola atya byengenda okubeera nga nkunyonyola mu maaso ko awo. Naye munnange byonna nga bimaze okubeera nga bibaawo, Muhoozi amaze okubeera nga alabula ambasada wa Germany era nga ne UPDF emaze okukakasa nti esazeeko military ties ne enkolagana mu magye ne UPDF nti tebakyalina nkolagana na Germany. Byonna nga tumaze okubeera nga tubiraba nga tubiwulira era nga bagamba nti bano beenyigidde mu bikolwa eby'okuwagira obuyeekera wano baliko groups ze bawagira. Of course Germany yazzeemu era tugenda kuba tubiraba naye nga mu bubaka mu bufunze Muhoozi bwe yawadde nga General Salimu Ssale amaze okubeera nga ayanukula kubanga yatugambye nti Muhoozi talina kubeera mu magye, yali talina saana kubeera mu magye. Bano bubuka twali tuwuza abasomye mu magye kati ate bano bo balowooza oba kiki ndoza n'ategeeraga ate kati ono atandise kunkubambe tuli ye mmugambe naye mmulabule naye mmusuubiza omutwala mu basement tekijja kusoboka. Kakati munnange bw'atyo Muhoozi yasuubiza okubeera nti agenda kuba akyusaamu mu ngeri gy'ayogera eri public era yagambye nti ng'azisa ekitiibwa mu great uncle wange Afande Ssale sigenda kuddamu kwogera ku Germany oba abazungu, sigenda kuddamu kuboogerako Abajamani oba abazungu era njagala okwetondera Afande Ssale. Bwemba munnange nakujeemedde mu ngeri yonna onsonyiwe nisemehe Afande mu kwemenya. Kati statement egamba nti bwemba nakujeemedde mu ngeri yonna kiba kitegeeza nti Ssale abadde nga awabula Muhoozi emirundi mingi n'okumubuulira kiki ekyokukola. Kiba kitegeeza nti Muhoozi n'alaga nti ye wa mutwe munene akola nti baamuwa obuyinza ati taata eri awagira ono n'anyiiga. Ekyo statement kitegeeza nti yanyiizibwaga nti if I disobeyed him in any way nisemehe Afande. Kakati munnange ebyo byonna nga biri awo nti Muhoozi wamu kati ne UPDF kuba kati jjukira nti ye kyayogera ekiri personal kubanga ye
ekisooka mugumu ku bwaka byabadde yaga nti beef aliwo wakati we ne ambassador wa Germany bwali personal mugumu ku bwaka bwe yatadde ku mukutu naye nga amaze okubeera kakati essaawa eno influencinga UPDF nga bagamba balina credible intelligence reports nga bagamba Germany ambassador Matthias Stuart ono mbu bamusanze nga yegeejinga mu subversive activities wano mu Uganda ebikolwa munnange ebyagala okujjako gavumenti n'okugiyisaamu amaaso era ng'awagira abayeekera kati Germany yeyanukudde ku nsonga eno era nga beegaana babadde boogera press conference e Berlin ku lunaku lwa Monday. Spokesperson for German Foreign Ministry yagambye nti accusations zikwasa ennaku kyannaku nnyo okuba nga babalinkinga oba babateekako ebintu ng'ebyo nga tebalinaawo bujulizi buli awo era ne bagamba nti munnange tebabimanyiiko mutwe n'amagulu yadde n'akamu byonna bye bagezaako kubeera nga babibateekako era n'agamba nti tebamanyi kale wa gye biva naye gye bujja mu maaso bajja kubaako kye bakyogerako kusingawo awo kakati Muhoozi mu makkati awo era still ku mukutu gwe gwa X okwongeramu omunnyo okusaabulula oba mukwongera okunoza nga bw'atera okubeera ng'akola yagambye nti ensonga ze ne Germany mbu ziri person ensonga ze n'eggwanga eri Germany ziri person kakati awo teyayongeddeko kunnyonnyola naye yagambye nti ensonga ze ziri ki ziri person naye ate mu kubeera person jjukira ate eri eggwanga aliyingizaamu kubanga kati ate amagye ayingizaamu amagye ga UPDF n'okwagala okuwaayiriza nti bano balina ebikolwa by'ekiyeekera n'okubirinkinga ku NUP kale yagamba nti biri personal kitegeeza nti ekyo gwe bw'oba okivvuunula kitegeeza nti Uganda akiraba ng'ekyobusikaabwe era bano bonna abagezaako okubeera nga bakolagana n'abo baasuubira okuba nti baagala okutwala obuyinza bwayagala okusikira okuva ku kitaawe kitegeeza nti kakati ensonga ebeera efuuse personal kyo kiba kitegeeza kakati nga bwe kutegeeza teyannyonnyodde nnyo naye nga bw'ayogedde nga yeetondera ssale kiba kitegeeza nti wayinza okubaawo ate oba oli awo ekintu kyatunuulidde nti kiyinza okuvaako obuzibu essaawa yonna kubanga munnange bagamba nti embuli etekola ki tefa yonna jjukira nti kyebuvuddeko nakutegeeza naye nkugamba nti ku mukutu ogwa X US kwe yasinziira nga balabula US House of Foreign Affairs Committee ne balabula ku kulinnyira eddembe ly'obuntu Muhoozi kwe yeenyigiramu n'okutiisatiisa ba opposition figures Kizza Besigye Bobi Wine era ne balaga okunyolwa kwabwe ekintu munnange kyotayinza kubeera nga obuusa amaaso era nga essaawa eno bwe twogerera nti apology okwokwetonda kuno newankubadde nga nze nkulaba ng'alinga eyeetondera ankowe so si eyeetonda ku ebyo byakoze ekyo kubanga ayogedde ku bazungu abazungu bo boogera ku ki tagenda kuddamu kwogera ku Germany tagenda kuddamu kwogera ku bazungu naye ate bali abazungu baalina ensonga ze boogera ku kulinnyira eddembe ly'obuntu baayogera ku kutulugunya Edi Mutwe kati awo olaba nti tebigatta era wakyaliwo kitegeeza nti wakyaliwo ekitagatta okwetonda tekumatiza kubanga bali balina ensonga so si kuboogerako bwogezi ng'abazungu ba Germany wabula bali ku ki ensonga ki bo gye batunuulidde gye boogerako ebaleetedde era ensonga ki yabaviirako kubatiisatiisa baboogera ku basement ki ekigenda maaso mu basement ebyo byonna muganda wange bye tuliyinziridde okubeera nga tulaba kimu ku kimu akati munnange eyo tuvuddeyo twolekere akalulu akasaziddwamu obuwanguzi bwa Nalukoola
Luyimbazi Elias Nalukola Luyimbazi kooti yasazizaamu obuwanguzi bwe Kawempe North. Kati eno jukira Nuupu yo yagambye nga bwegenda okubeera nga egenda okujulira mu kooti ey'okujulira, so nga ate yo Electoral Commission yegamba tegenda kujulira wabula neetegefu nnyo okubeera ng'etegeka akalulu akalala. Kakati bino munnange nga bw'obiwuliriza era nga bw'obidigestinga, Electoral Commission yo egambye tegenda kugenda kujulira mu High Court. Era egamba bagambye tebagenda kujulira nsala ya High Court. Bekirina okuba tebagenda kujulira nsala ya High Court eyasazeewo nti Naluyimbazi bw'atyo afulume palamenti. Kakati munnange okusinziira ku nsala y'omulamuzi Bernard Bemanya lunaku lwabaddirwa Mande ssaawa za malyaga bya misana awo bw'atyo n'alagira nti baddemu okulonda kwe Kawempe North oluvannyuma lw'okubeera nti no bakizudde nti waaliwo okulemesebwa oba abalonzi abamu eddembe lyabwe ery'okulonda lyalinyirirwa abalonzi 1,640 mu Kawempe North. Tetumanyi nti oba kubanga jjukira bategeka okulonda tetumanyi muwendo gw'abalonzi nti oba bazze oba tebazze, naye bano bo bwe batyo bagamba kubanga abantu bonna tebasaba kugenda kulonda. Ekyo kimu okutisatiisa okwaliwo era abantu bali basuubira obutagenda kulonda. Kakati awo munnange bo bagamba nti abantu abo tebaalonda era ndowooza bali balina kubeera nga balonda NRM oluvannyuma lwa Nambi Farida okuwaayo okwemulugunya kwe era nti kino result size kyaza affectinga nnyo. Kakati munnange era nga ensonga gye babadde bawanga bagamba nti Nalukola ya campaigninga ku lunaku olw'okulonda lwennyini ku polling stations ze baayogeddeko era nga kino kimenya amateeka g'ebyokulonda. Kakati munnange Eric Sabbiiti ono nga wa Electoral Commission bwe yabadde ayogera ku nsonga eyo, ono yakulira litigation mu Electoral Commission, yagambye tebagenda kuteekayo appeal, tebagenda kujulira ku nsala ya kooti. Yagambye nti bw'okonsideringa, in fact statement yabadde egamba nti bw'otunuulira obujulizi obwaleeteddwa kwe basinzidde okubeera nga basazaamu okulonda, mbu candidate Nalukola ya campaigninga ku polling day ate nga campaigningira ku polling station, mbu eyo ground eyo kuba ensonga eyo yokka mbu emala bumaze okubeera nga akalulu kasazibwamu. Kakati munnange mbu bo basazeewo ng'akakiiko k'ebyokulonda tebagenda kuteekayo appeal, tebagenda kujulira. Bw'atyo Sabbiiti bye yatutegeezezza era n'agamba nti baaniriza era ne basiima ensala ya kooti, beetegefu nnyo okutegeka akalulu akalala by election. Omanyi kati Uganda abantu bajja kukola ssente abantu bajja kukola ssente ate kati jjukira nti bakimanyi bulungi nnyo, tebagaana nabo kwejjusa ng'abantu abamu. Mwala bano Afande Omara bwe yagamba, kale nagaananga enguzi, kale singa nagikkirizanga, mbu singa yakkirizanga enguzi ng'alaba byaggwa kati mulwadde omugenzi kati yafa mu biseera ekyo nga mulwadde naye ng'alaba teri amufaako, naga kale singa yakkirizanga enguzi nga banne. Kakati nabano bayinza okugamba nti wange ebintu biyinza okukyuka, tulina omukisa nti kooti yiye tukasukidde by election, kitegeeza mu money. Mugire mmwe mugire. Kakati munnange ebyo teweerabira nti bikulu nnyo, saaba ya kukola nsimbi. Kakati munnange Electoral Commission jukira nti mu mateeka erina okuba nga etegeka akalulu kano mu nnaku 6. Kati Bannalukoola ne balooya bwe bo munnange bagamba nti bagenda
batekeyo kujulira kwabwe okusinziira ku nsala ya kkooti bagenda batekeyo okwemulugunya kwabwe era nga baagala kkooti etunule mu nsala ya kkooti ejulirwamu etunule mu nsala y'eno oba oli awo okukaddamu akalulu kaleme kubaawo. Kakati Nalukoola gyali tali wano essaawa eno ali Saudi Arabia, yagenda kuhijja Nalukoola era yabadde ayogera ku nsonga eriwo ng'ali Mecca Saudi Arabia era agenda kukomawo nga hajji ajjudde. Kakati ono yagambye nti system eri rotten ku saidi zombi. Era n'agamba nti muganda wange ebiriwo essaawa eno electoral process okukozesa ne system ey'amateeka bwe bityo Uganda olimu. Kati Nalukoola nga bwe nkutegeezeza nti already ali Saudi Arabia era ye yakakasizanaga tatiddeemu yadde n'akamu tatiddeemu, era okusinziira ku byabaddewo tewali kyewuunyisa nnyo kubanga system zonna zaavundavunda dda. Era n'agamba nti ye munnange asaba busabi Katonda okubeera nga ayanika obukyafu n'obuvundu obuli mu institutions wamu ne system. Nalukoola bw'atyo bwe yagambye kubanga ye alaba byonna birimu ebyobufuzi. Yagambye in fact bino byonna birimu ebyobufuzi bingi nnyo biwanvu. Abasajja bwe batyo abampembe baasalawo kubeera nga munnange balimisa opposition kumpi buli wamu. Kakati Nalukoola ono ayinza atya okubeera nga yeewala okuddamu akalulu? Nalukoola ayinza atya okwewala okuddamu akalulu? Abakugu batukakasizza nga Nalukoola kyangu nnyo nga ayita mu mateeka asobola okwewala okuddamu akalulu kano, naye n'abazannya 1-2-3 n'abazannya. Kakati munnange mu nsala eya High Court omulamuzi Bernard Namanya ng'amaze okubeera nga asazaamu akalulu era nga awa ebiragiro awa go ahead Electoral Commission okuddamu okubeera ng'etegeka akalulu akalala. Electoral Commission naye ng'etukakasa mbu neetegefu nnyo eyaniriza ensala y'omulamuzi nti Nalukoola kituufu ya campaigninga ne ku polling station polling day nti nako ya campaigningirako. Kakati bwe batyo nga bagamba nti ebyo munnange tebabiwakanya era beetegefu nnyo, naye constitutional and electoral law experts abakugu mu kutaputa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda bano bagamba nti munnange essaawa eno legal framework efevaringa Nalukoola nti bwe bagoberera amateeka balaba Nalukoola gamufevaringa nnyo nti era asobola okwewalira ddala okudda mu kulonda nti akalulu bakaddemu okusinziira ku bbanga erisigaddeyo tugende mu kalulu ka 2026 general elections. Kakati era wano lawyer Julius Galisonga yasobodde okubeera nga atunnyonnyola ng'agamba nti wansi wa article 81 akawaayira ku 3 aka constitution ne section eyokusatu n'eyokubiri mu Parliamentary Election Act agamba nti tewali kalulu kayinza kuddibwamu wa by election yonna erina kubeera ng'ekwasaganyizibwa mu myezi 6 nga gye gibulayo gyokka ogenda mu general election. Era atutegeeza atugamba nti etteeka lyongera okubeera nga lirambika nti bw'abaawo ekifo kyonna kyonna ekya Parliament nga tewali wakikiikirira oba oli afudde oba bakideclarinze kati nga kkooti bw'edeclarinze kati kiri nti kiri vacant. Agamba nti mu myezi 6 singa kiba kibaddewo mu myezi 6 nga tugenda mu general election tewaliwo by election yonna era kuteekinga place okusinziira ku mateeka
kakati agamba nti okusinziira ku biseera bino n'ekiseera ekisigaddeyo agamba nti provisions ezo zongera okubeera nga zikakasa nti political landscape ey'ekawempe north egwa mu kiti ekyo Galisonga yatutegeeza nti era Nalukoola asobola okwewala bannange akamu kano okubeera nga kaddibwamu kati Galisonga annyonnyola agamba nti process eno eriwo Nalukoola aweebwa omukisa wansi w'amateeka 29 3 n'erya 31 okubeera ng'ateekayo notice of appeal mu nnaku 7 momentum of appeal mu nnaku 7 eza notice era nti nga ateekayo ne record of appeal mu nnaku 3 oluvannyuma lwa memorandum kakati agamba nti Nalukoola kino kiwa Nalukoola omugatte gwa nnaku 40 okusobola okukompletinga ebyo okubimaliriza apiiru eyo nga bwe nkunyonyodde waggulu awo nti bw'ogatta omugatte ennaku ziba 44 kakati atugamba nti singa Nalukoola asalawo okubeera nga ateekayo record of appeal ku lunaku olusembayo olwa nga 9 Julayi 2025 kooti ejulirwamu kitegeeza ebeera erina maximum ya myezi 6 okubeera nga erindaringa decision kati era n'atutegeeza nti newankubadde basobola okubeera nga banguyirizaamu okuwulira omusango guno bagamba nti tebasobola kubuuka nnaku z'omwezi nga 9 kukka wansi wa nnaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana nti ne bwe bagezaako kupapirira awo ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunaana muganda wange wansi wa Jerry Museveni asobola okutuuza kooti n'esalawo ne baddamu n'olweggulo n'ekiro ne batuula n'enkeera ne bakeera ku makya ne basala ssaawa 24 Museveni oyo kakati munnange ono atukakasa nti bwe tuba twogera ku nnaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana nti kooti bw'ebanga epapirizza nnyo tesobola kusukka nnaku z'omwezi ezo ku nsonga eno okuwa ensala yaayo atugamba nti ekyo kiba kitegeeza nti kiba kiri wansi wa myezi 6 nga tetunatuuka kalulu emyezi egiba gibulayo tuuka kalulu general elections 2026 kagenda kubeera mu January ndowooza ennaku z'omwezi 21 ndowooza era ng'agamba nti kano kagenda kubeerawo January oba kale February kakati munnange kiba kitegeeza nti olwo by election ebeera legally impossible ebeera tesoboka mu mateeka era singa bagiteegeka nti ebeereyo kiba kitegeeza nti awo baba baira bamenya mateeka kakati era ng'amaze okutuinterpretingira ebyo omukulu Galisonga legal counsel wa Nalukoola Alex Luganda naye n'akakasa timeline eyo legal timeline era n'agamba nti court of appeal tejja kusobola kumaliriza nsonga zino nga tetunnaba kuyingira oba ng'omwezi ogwa July tegunnaggwako nti eri most likely munnange okutambula paka end of July kakati nga bwatutegeezezza nti nno basobola okugezaako kubyakubyamu okusambiriramu okwo naye munnange okitunuulira n'okiraba siiru tebasobola kuwa nsala yaabwe nga cut-off eyo tennatuuka Luganda bw'atyo bwe yategeezezza ne bwe bagezaako kupapirira batya kakati ekyo kibawa legal ground okubeera nga munnange by election nabo bennyini bagyopoozinga mu mateeka bagiwakanya kakati bino munnange
ba political observers babiraba abamu bagamba nti kakati ate balooya bwe bawanvuya babeera nga abalinyirira eddembe ly'obuntu abalirira naye ate era still babeera bayitambulidde mu mateeka babeera batambulidde mu mateeka kakati okoleka pozi nga court of appeal ewadde ensala yaayo nga tetunnaba munnange kuyingira August naye ba experts bagamba nti munnange kirabika tekijja kusoboka Nalukoola yandisigaza ekifo kye by default era munnange kino kiba kimuwa upper hand naye nga munnange tumaze okubeera nga tutegeera ebyo Nalukoola ayinza kwewala atya by election oba oli awundooza n'akakiiko k'ebyokulonda kakirabye nga tekasobola oba tekisoboka ne basaba nga tetujja kumala budde oba nabali ndowooza bagamba tekijja kusoboka naye era Nambi tuba tulina engeri gye tukoze eki gye tumuwaddemu upper hand asigadde oba nakugamba nti bino byonna bigendeddwamu kusigazaawo Nambi abantu babenga bamulabira ddala bwe balowooza 2026 byonna ebikaganibwa bwali badde ng'obuwanguzi nti bamuweeyo naye ku buwanguzi nti ensonga yentuufu babba naye jjukira nti abantu tebeerabira miggo gyabakubwa abaamenyebwa amagulu bangi nnyo mu kalulu ako kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo alabudde Gen. Museveni amulabudde mbu alina omuze okukozesa essiga eddamuzi okusobola okuzikiza oba okutemera ettaka ku opposition naddala obuwanguzi bwayo nga kkooti emaze okubeera ng'esalawo nga bwe yasaziza amakalulu ka Nalukoola era yagambye nti omulamuzi Namanya Bernard ayinza okuba nga overturninze oba asaziza obuwanguzi bwa Nalukoola naye Museveni alina okukimanya nti tasobola munnange kuyimiriza enkyukakyuka yajja dda era egenda emulya mpola mpola Kyagulanyi bw'atyo bwe yategeezezza nga alabula Gen. Museveni kakati munnange balooya bo bagamba nti kale bagenda kujulira era nkutegeezezza nti ekyo bakitunuulidde nti kigenda kuba era kibawa upper hand okuba nti oba oliawo n'akalulu tekagenda kubaayo ak'okuddamu kubanga ebbanga terimala. NUP Secretary General Davis Lewis Lubongoya yagambye nti bino byonna ebyokusazamu akalulu ka Nalukoola kugamba bitwale nti balinga abagezaako ku isolatinga opposition bagezaako kubeera nga balaga bannayuganda nti opposition tesobola naye nti kino bakiraba nti bagezaako kuyita mu mateeka nga bakozesa amateeka okubeera nga bakozesa technical okubeera nga bamalamu opposition amaanyi era munnange ekyo kiba kitegeeza nti space eya demokrasiya ebegenda ekendeerera ddala ekintu munnange kirina okubeera nga kitunulwamu era agambye nti kino tekikwatagana ku Nalukoola olw'ebyo yagambye kino munnange buli munnayuganda yenna kimanya nti tuliwo kulwanira demokrasiya okusobola okubeera nga munnange bamukwata mmundu bannakyemalira tebagezaako kubeera nga bamutujjako nga bayita mu nsala za kkooti era tekijja kubeera nga muno ekisoboka bannayuganda tebasaanye kubeera nga bakkiriza kale munnange embeera bwetyo bweri era abantu beewuunyiza ddala nga bagamba ebyabadde mu kkooti biringa ebitakuba kifaananyi ku biki byaliwo mu kalulu byonna nga biragira ddala nti munnange essiga eddamuzi oyinza oga nti basajja battu bakole batya olwedde nga abasajja bamaze okukugamba ate nga n'akasente bakateekawo ku mmeeza nti gwe genda oyogere bwotyo tuvaayo ejja kwedifiininga bwotyo kivaamu bwoti era munnange okukkakkana nga tewali kyakukola naye nga munnange abantu kitegeeza nti ebyo byonna bitegeeza kwerwanako nakulwanirira constitution kubanga bano mwe bayita okuvuluga buli kimu mu obwo obutonotono obwayiro obwasigalawo kubanga jjukira nti bagisokoola dda bagenda bagicyankalanyiza ddala kati yafuuka skeleton ekitegeeza nti munnayuganda atuuse okuba nti
takyesiga ssemateeka kubanga akimanyi taliiwo. Kitegeeza kati Munnayuganda alina kwekwasiramu ye nga ibaga nyine nfu yakwata ewawunya ekibi kigwana wala ne kivaawo. Kankusiibulire wano muganda wange, suubira okwongera emboozi leero gye tugenda okukola tusinkane possible olunaku olw'enkya akuume.